akadatika kamwe bamuta Dr. Bitone. Omugenyi bwe yase naye teyamumbulidde. People power. Our power. Amuyise Madam Harriet Noble era nga yakiikiridde Nup chapter from London. Laki imugamba Katonda weebale obutuwa Bobi Wine Mukama Katonda gikuwe emikono watu mikono mwana wamaboyo Mukama Katonda weebale obutuwa Bobi Wine abantu babalabe executive committee national unity platform Hajat Pastor Muwanguzi yogere Pastor Muwanguzi Hajat Adija Kasimu anyumita akatambala akamyufu mukulu wa kimu ndamulabe wakiza mukulu wa kimu abakaliwa abakulu Tayagala na lini aliongea. Sasa tuyagala.
can feel your pain and your grief and your fears. Bana ye president huyu akomawo baba alikutambula noyo musinguzi noyo alali alikutambula ni mama Ngobi wena kusangaire Obini President Jakomawo President Alikwira Alikanda Aline Dr. Kizza Besigye Aline Dr. Kizza Besigye We are writing history in Uganda. I'm telling you. We will maneuver and liberate this country. We shall never forget this. We will liberate this country. One day. We will liberate this country. That is our mission. Akalam. We will liberate this country. And we shall overcome. We will liberate Uganda. Tusanyuse nnyo mwenna okubalaba. That's enough. Banange, without wasting any time, mwena mulaba obudde bwe bufaanana. Enkuba eyagala kutonya. Tetugenda kumala budde bwonna, but to start the program, we will be running this program alongside Honorable Namuga, but it will overall be that abatwaleko nange nfune kulondola amazzi. Siwe wao? People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Era luzungu lungi. Musooke mulengere embanjo wale ekizimbe kiri wali mukiraba. Tukirengera. Ekyo kya enduulu eya Kano. We want to welcome omulodi w'ekibuga Kampala. Omulodi wali. The Honorable Omusanvu naye kirungi nnyo okulaba nti olunaku lwa leero tugulawo office. Era bwe twagulawo wano twalina plots bbiri zokka mu kifo kino. Twagenda mu maaso ne tufuna plots endala 4. Era tetwafuna plots ezitaliko kintu wabula twagula n'ebizimbe nga kino kyennyini kye tulimu. Kyali kizimbe kya muntu, ekirala ennyumba gye mulaba naye twakigula ne tugula n'eno ne tugula n'eyo ennyumba eri awo gye mulaba. Era omwo tugenda kubeeramu ne offices ez'enjawulo naye tugenda kubeera ne projects ez'enjawulo omuli bannamateeka baffe n'ebirala bwe bityo. Nga bwe twabagamba bwe twali tulonkinga wano tugula wano ekifo bwe twakisooka okironkinga twabategeeza nti oboolyawo twalifunye ettaka ekololo enakasero oba abalala naye nga tulungamizibwa pulezidenti waffe twasalawo nti tusigale mu ghetto netugamba tuve Kamwokya naye tusigale mu ghetto netugamba tetugenda genda nakasero oba abalala katugende ewali abantu baffe mwatu kwe kulaba nga twajja wano mu ghetto Amuyise oba Kavule. Ensonga endala waliwo abadde beebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu lwaki tetwazimba ekyo ne kitwalawo okubeera n'ebizimbe bino ebyenjawulo. Ekyo ekizimbe ba injiniya bwe batubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu 4,000 ne tugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu ku 4,000 kati ku ssaawa zino nga tetulina ssente nnyingi ne tusalawo waakiri tugule ebizimbe bino byonna tubirenovating tubiredesigning. Twafuna ba engineers abakabi era simanyi chief engineer waffe bawaali Mwami Abudu Nyombi n'abalala ne batu redesigning era bino ebizimbe abakulu bamaze obirambula naye nammwe mukirizibwa nga tumaze wano ogenda ne mubirambula ne mulaba bwe biri ebyakabi ennyo. Sente ze twakozesa wano teziwera na butundutundu 10 ku buli 100 kwezo ze twali badde tukozesa okuzimba kiri ekizimbe naye era nga bwe tugenda mu maaso n'okula n'ekizimbe ekyakabi ekyo ekisingira ddala ku bino bye tulina wano oboolyawo tugenda kiteekako naye tulina n'enteekateeka ez'okugula ettaka ne tuzimba offices mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga.
We indeed deserved this standing ovation. You deserved it. Who would have done it better than what the Honorable Obatewali Gatofaayo misolo gyosasula tegikola then oli Mugwaagwa. Thank you very much, Dr. Kiza Besije. Mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda fena era gwe bw'otunuulira ensi onoosiriikireyo oliddemu ensi olukwe n'abo abakulwanirako gwe n'osirikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono omusajja tumutabuti naye nga twakuŋŋanye. Kiza Besije abisqueezeze mu slang emu mu quote emu. Quote eyo njagadde njogere na mu luzungu lwa street. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Not you are a fool. Kubanga bogamba you are wizo tutwalira mu fena. No, you is a fool. Gwengo omuntu. Our distinguished guests, Bichiri tuisemu na wawe tuli. We are certainly not where we used to be. I mean, we are not where we want to be, but we are not where we used to be. Dr. Besi yachogeddeko bulungi nti kyetwayagala si kye kiriwo naye ate wetwalise we tuli tulina we tutuuse tusi nti ne Musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today, I want us to use this day to meditate, to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino eby'obulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda mu maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that we can be proud to call home. Tetwagala just kugoba bugobi Museveni, no. Twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe n'essente z'omusolo zettu waffe kennyini tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza, Uganda ne bakadaama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. That is a country that we want, ladies and gentlemen. We got onto that journey, and it has been a journey of pain and sacrifice. It has been a journey of constant lessons, a journey of constant growth, and we thank God that we are here today. So as we open this place, as we open this new headquarters, ladies and gentlemen, I request all of us to avoid having that sense of a rivalism of completeness, because we are not there. It is not yet Uhuru. The job is not completed. Temberanga wano ne mulowooza twatuuka, temberanga wano ne muvimba. No, tetunnaba yadde okutunda kama katundutundu k'olugendo gye tugenda. May this headquarter, ladies and gentlemen, be a monument for the struggle for freedom. A monument of all those that have come long before us, that have contributed to this struggle that we are leading today. And may it be a monument for those that have paid the ultimate price with their lives for the freedom of this country. Ebifaananyi awo ebyo twabiteekaawo bibeerenga bitujjukiza buli muntu yenna kufa abali wano n'abo abali ewala aligezaako okwagala okwesiruwaza. Tusaba atunengako ebyo bifaananyi amanye nti waliyo abaawaayo buli kye balina na buli kye bali okulaba eggwanga lyaffe lino lituuka gye lirina okutuuka. If there's anything to guide us, let those noble memories guide us, ladies and gentlemen. This Comrade Yasin Kauma, Wita Nabu Kenya, Dan Chine, banji nyo
They no longer exist with us physically, but they exist and they are tattooed on our hearts. We shall always remember them. We shall always salute them. We shall always respect them. We shall always think about them. So, brothers and sisters, this, our new headquarters, is certainly not the best headquarters. Mwena mwalabe kifaananyi kye twasooka okubalaga kya njawulo ku bizimbe bino bye tulina. Wano twali twagalawo floors na nnyingi nnyo. So this is not what we want. We want it bigger and better than here. But this that we have should be seen as a command post for the struggle for the liberation of our country, for us and as NUP and all other forces of change. So again, we must not relax. We must never ever relax. Tetuzikizanga, temuzikizanga bachali bange paka nga tutuuse gye tulina okugenda. With the little resources that we receive compared to the challenges and problems that we have, this is what we've been able to put up just as a glimpse. Ngapa kubira tochi in a new Uganda. Chiche tusobola okukola nga tusoloza sente z'omusolo nga tezibbibwa. What can we do with the taxpayers' money? All the trillions, what can we do? What shall we be able to do with the oil that we have in Uganda? With the gold that we have in Uganda? But most importantly, with the current taxpayers' money that we have in Uganda. So this is just a small example, ladies and gentlemen, and with the guidance of God and with your support, when we finally kick Museveni out, free our country, and we are in charge of your country. Man, oh man. Comrades, also in the spirit of unity, I want to use this opportunity not only to salute our comrades in the struggle that are with us today, but also to call upon them like we are calling upon all of you to embrace the spirit of unity. We can never do this alone. Nachibagamba olunaku lumu ebugiri mu 2017, was it 2018? Nabagamba nti ekibiina kyonna bwe kirowooza nti kisobola kyokka kyokka oba namunigina okuwonya Uganda eno okuginunula kiba kyerimba. Batuwagidde nnyo baganda bange, buli woyita bayimba National Unity Platform, bayimba People Power, naye tetusobola kikola ffekka, tulina kikola na buli omu. Ate sijja si bakulembeze bokka, abanaddiini, abasomesa, abalala abeekolera emirimu egyabwe. Everybody has a role to play. I am very happy nti bannange mukoze omulimu gwammwe. Abaana ba boda simanyi bwe nnyinza beebaza, abasomesa simanyi bwe nnyinza beebaza, bamakanika simanyi bwe nnyinza beebaza, abayimbi bannange simanyi bwe nnyinza beebaza, ne bannabitone byonna mukoze omulimu ogw'amaanyi. Let us continue working together, but most importantly, let us lead by example. Let us lead by example, ladies and gentlemen. Mwe abaana ba People Power namwe aba NUP, Katonda watutadde atuchallenges buchallenges. This love that has been shown to us by our comrades is supposed to humble us. Okwagala kuno kubatuwadde tekugezangako ne kukuwanika amampaati, wabula njagala kukukakkanye. Njagala mmanye nti batuchallenges era ensi etunuulidde bukulembeze ki bwe tu offeringa. First and foremost to promoting a unity. Dr. Besi gyachogeddeko, sisobola kiddamu kwenkana perfection gyachogeddemu. Ne munzikirize nange nga teddobozi lyange ku bigambo bye nti omuntu yenna alwanyisa abalwanira eddembe okwatagana ye mulabe number 1. Mu preaching unity. Ate omuntu yenna yena bw'alabanga omusana mumuwaanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Omuntu yenna bw'akeeranga ku makya n'alaba nti ddala ekituufu kye kirina okugobererwa, ekikyamu tekinagobererwa, mumwanirize. Togambanga nti nze ndikawo kada, buli omu mumwanirize. Muganda wange Big I, in a very special way, I want to welcome you. This is our country. We are a young population and we can do so much.
feel you. Thank you very much. Ate bw'otukwata obulungi tuyinza n'okkuwa ekyana. Thank you my brother. Kamaliriza era buno obubaka njagala muwabbo wammwe baganda baffe be tulina mu struggle. Njagala obbasaba okusookera ddala mumanye nti ffe tusobola bakulembera bukulembezi, ffe tusobola bakulembera bukulembezi, naye mulina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Era ensonga eyo mukadde waffe Dr. Kebbi ajogeddeko. Temuddangaawo ne mutunuulira Kyagulanyi yekka. No, eno struggle yaffe ffenna. So wano we tuli njagala mulabewo ng'ewammwe, kubanga wammwe simanyi oba muntegeera bulungi. Buli wajja wano feeling comfortable, buli wajja wano weyagalire mu kifo kino, naye era bw'obeera mu kifo kino njagala omwoyo ogw'obuvunaanyizibwa gukubeereko, obeere ng'omanyi nti naawe olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ne Kyagulanyi bw'alina ku ggwanga lino. Frank Sentes abagenda omutta si yali akulembera struggle eno. Rita bagenda omutta oba Yasini si yali akulembera struggle eno. Naye njagala omanye nti dictator Museveni kuba mutiitiizi nnyo buli muntu yenna naddala mu abato, buli gwalaba ng'obwongo bwe bulabayo amutya nnyo. So njagala wano mulabewo ng'ewammwe, but most importantly njagala mmanye nti Katonda gwawe ebingi ate amuwa obuvunaanyizibwa bungi. Nina essuubi mu biseera eby'omu maaso Mukama bw'aliba atuwadde obulamu. Nina ekirooto njagala nange nkomewo wano nga ninga Dr. Besigye, nga nze omu ku bakadde b'ekibiina, nga mukyaliwo ng'abamu ku mmwe mwe bakulembeze, ng'abamu ku mmwe mwe bapulezidenti, mwe basekretary general, mwe boogezi b'ekibiina. Njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukoma eri, nga ekitebe kikoma eri, nga kuliko n'essomero, nga kuliko n'ebisaawe, mwazikako n'ekyalo tebasambirawo omupiira. Njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda. Most importantly njagala nkomewo wano nga kino kyekibiina ekikulembera Uganda. Kirinsanyusa okukiraba ekyo mu biseera eby'obulamu bwange, naye nga manyi kikyakola, manyi nti ekyo ekirooto kigenda kutuukirira, manyi nti olunaku lujja kukya nkomewo wano nange ng'omugenyi, ng'omu ku bakadde b'ekibiina, nga tukyali ku values ezimu, nga tukyali ku bigendererwa bye bimu, nga tukyali ku nnono y'emu, nga tukyali ku mulamu gwe gumu, naye okusingira ddala Katonda nga tukkiriza ng'omulamu ogwo tugutuukiriza mu bikolwa bingi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale neyanza Madam First Lady. Thank you very much. Engeri gye banfuye akasente ebigambo byange bino kambikomye wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banzijukiza era njagala nkibakakase ti mwe ba members, mwe abakulembeze, mwe bannannyini ba wano. This is not about Kyagulanyi. Era ebyapa bya wano ebisinga obungi biri mu mannya ga National Unity Platform. This is the property of the people of Uganda, courtesy of the National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless you. Yes, banzijukiza nti n'ebitanabeera manya gaffe tebigenda kugira manya ga Joel Ssenyonyi, wabula bigenda kugira manya ga National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country. Lutalo, when the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People united, free for liberty.
The leaders can depart. Mujja kuleka abakulembeze abakulembeze bajja soka bafulume security.